أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala. Amatendo amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, omutonzi w'eggulu n'ensi, omulezi w'ebitonde byonna ebiri mu bitonde byebyo. Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza ku bulamu bwaffe, amanyi obuwangaazi bwaffe n'okubeerawo kwaffe, era atugabirira nga taddiriza, nga takendeeza, era ng'atuwa mu budde. Tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera by'otuwa nga tubisabye era nga n'obutabisaba. Tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera eky'obulamu, bangi bojjeewo naye tulina obukakafu nti buli lw'otulekawo oba otuwadde omukisa okwongera okutereeza, okwongera okuba nga tukola ebyo oba oliawo by'osiima ate era by'okkiriza. Tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera eky'obusiraamu, kubanga mu byengera bye bwakuteeka mu nsi muno teri kyengera kisinga busiraamu. Allah akuggyeko ebyengera byonna naye akulekere obusiraamu. Tusaba Allah ow'ekitiibwa otukuumire ekyengera eky'obusiraamu. Tusaba Allah ow'ekitiibwa ebyengera by'otuwadde obituwe nga bya buwangaazi, ate abaana baffe babisikire ya Allah, bigende ku bazzukulu baffe. Tukusaba Allah ow'ekitiibwa otutaase obwavu, otutaase obukaafiiri, otutaase obunnanfuusi, otutaase obugayaavu, otutaase obutafaayo, otutaase obutiitiizi, otutaase okutya, era otutaase obutakula. Tusaba Allah ow'ekitiibwa oyongere okutussaako obusaasizi bwo, otuwe obugabirizi obulungi obungi, ate era nga bulimu emikisa. Allah subhanahu wa ta'ala osse emikisa mu baana baffe, osse emikisa mu mirimu gye tukola, tubeere nga tukola oba oliawo nga tetulafuubana nnyo, ate era ng'okufuna oba oliawo kukubisaamu. Otusembereze riziki yaffe ogituwe nga tukyali bavubuka, ogituwe nga tukyali b'amaanyi, ogituwe nga tukyasobola okuwoomerwa. Allah tusaba otutaase endwadde ezitawona, tusaba Allah otutaase obubenje, otutaase endwadde eziswaza, endwadde ezikutukula emibiri, otutaase obubenje obukutula emibiri. Tusaba Allah ow'ekitiibwa otukuume nga tuli mu abo b'osiima, nga tuli mu abo abakola emirimu egitambuza eddiini yo. Okusaasira n'emirembe ebbanga lyonna era nakwo tukuweereza eri Muhammad omubaka waffe, omubaka wa Allah gwe yatuweereza nga yasembayo sallallahu alayhi wasallam. Tukusaba Allah ow'ekitiibwa omuseeko obusaasizi bwo era omuseeko emirembe. Yafaayo, yalafubana, yagumiikiriza, yaguma nnyo, kubanga wamugezesa n'ebintu nga bingi naye n'abeeramu era n'aguma okutuuka obubaka buno bwe tutuuse wano ku ffe, ate era paka buluzingako ensi eno nga gwosazeewo. Tubeebaza abatugoberera, abagoberezi b'omukutu gwa Twahirah Islamic Center, abagoberezi b'omu programu yaffe eno eya buli lwakuna nga twogera ku nkolagana zaffe, relationships. It is important to put together and put right our relationships. The quality of your life is going to be determined by the quality of your relationships. Akantu ako omusajja yakoogera bamuyita JC Maxwell. Kagambo kanene, kagambo kakulu. Faayo nnyo okutereeza enkolaganayo wakati wo n'abantu bonna b'owangaala nabo. Ogenda kulaba bw'otambula ensi eno, ogenda kulaba bw'osenvula ng'ova wano dda, ng'okulaakulana mu bwongo, ng'okulaakulana mu nfuna, ng'okulaakulana mu bulamu bwo n'ebirala ebyo ebiri mu bulamu bwo. Omulamu gwe tutambuza, tuli mu kutambuza enkolagana yaffe ng'olumu ebeera nga eri mu bantu abanoonya abatannaba kufumbirwa, ate ng'oba oliawo n'abaafumbirwa basobola okuzzaako obutambi emabega ne basika ku bintu bino bye twogerako ne babiteeka mu nkolagana yaabwe eyo eyassibwako, oba oliawo gye tutandyagadde kusattulula olw'okuba ebimu eno tebyatereera nga tuli mu kwogerezeganya. Olwaliro twagala okwetegereza, twagala okutunuulira ku kye tuyita personal brand. Twagala okutunuulira enkizo gy'olina ku muntu oyo akuliraanye, enkizo gy'olina ku bantu be wazaalibwa nabo,
bantu be wasoma nabo, ku bantu be wakula nabo, ku bantu be wakola nabo olwaleero, n'abo oba oli awo abali mu kikakyo oba abali ku bukoogo oba ku bukoddomi. Tuwangaala n'abantu ab'enjawulo, tukyusa abantu be tuwangaala nabo, olw'okuba tukyusa emirimu, tukyusa ebifo bye tuwangaalamu n'ebyo bye tukola. Buli lunaku twesanga nga tusisinkana abantu abapya, buli lunaku twesanga ng'enkolagana zaffe zigenda zikyuka, abatandika nga abeesanze bwesanzi ne mufuuka ab'omukwano, ate mwana watu ne mwesanga nga mwefumbiddwa ba ne mwewasiza n'okwewasa. So kitegeeza nti omuntu gw'owangaala naye tomutwala nga for granted, omuntu oyo tomuyissangamu amaaso, omuntu oyo tomulengezanga, kubanga omuntu olwaleero abadde nga alinga ali ku receptionist, waliwo omuntu azze ayagala mukamaawo, bw'onoomuyisaamu amaaso omuntu oyo yoba oli awo yandibadde asobola n'okukujja ku mmeeza eyo n'akufuula mukyala bwe gy'okyalemeddeko, ng'oli awo okyalemedde ku lujja olw'okuba enkolagana yo n'abantu b'osisinkana togifaako. So twagala olwaleero okwetegereza, how do we maintain, how do we grow, how do we get a personal brand? Kiki ekikwawula ku banno nga bwetaaga okukyetegereza, okigumye, okikwate, okikuze, kibeere nga kikufuula omuntu ogw'enjawulo, kibeere nga kikufuula omuntu ogw'enkizo, kibeere nga kikufuula omuntu ow'omugaso, omuntu ogw'enkizo, omuntu alabibwako, omuntu eyeegombebwa, oba omuntu gamba nga anyuma okubeera naye, omuntu anyuma okuwangaala naye, omuntu atambuza banne nga batwala mu maaso. Tukusaba nti kyetulina kye tuyita brand kaba kabonero akavaayo mu byonna byonna, okutugeza kampuni byonna byeyimiriddeko, ne kaba nga ke katunulwako, ke kasookerwako, ke kalabwa ne kayogera, ebisigadde byonna oba oli awo kampuni gyesobola okukola ki okukola. So twagala okutunulira omuntu kabonero ki ke wandibadde ng'olaga, oyimiriddewo ku lwaki, okkiririza mu ki, biki by'otambuza, era ffe tukubuuza nti who are you? Kikulu nnyo vva ku bantu abatakutegeera, kubanga mu nsi muno mulimu omuntu nga tali kutegeera, mulimu abantu nga tebaagala kutegeera, mulimu abantu nga tebaagala kufaayo kulaba kyofuuka oba kyofuuse. Naye ggwe nga ggwe bw'oba ng'ofuddeyo ng'ebirowoozo bye bikuŋŋaanyiza, kiki ky'oyimiririddewo, kiki ky'olwanirira, kiki ky'osomesa, kiki kye bakusomako, kiki kye bakutunuulira ne balaba. Brand oba akabonero ko, oba enkizo yo, oba enjawulo yo, oba kye tuyita uniqueness, ekikwawula ku banno, byebimu ku bintu bino bye tugenda okutunula wammwango. Tukusaba ofeeyo nnyo ku kye tuyita engeri gy'owaamu obubaka, your communication skills, oba amaanyi go mu kuwuliziganya ne banno, oba amaanyi go mu kuba ng'osobola okwogera ne banno n'otuusa obubaka era n'ofuna obubaka okuva mu bantu abo b'owangaala nabo. Olina okuba ng'olina obugenderevu, ng'olina obusobozi, ng'ofaayo okulaba nti singa olina gw'onyumyamu naye, singa olina gw'oteesa naye, singa oba olina gw'oyogera naye, nga otegeerekeka, nga owulirwa, ng'oli mwatufu, ng'ebigambo by'oyogera ofaayo okuba ng'obisengese, ofaayo okuba ng'okakasa nti byebyo byennyini by'oyagala bituuke ku bantu abo b'oyogera nabo. Ayinza okuba nga muntu omu, basobola okuba nga bantu babiri, basobola okuba nga bantu bataano, basobola okuba nga bantu 1,000 mulamba. Kino nno tuteerera okukiva nga tukijja ku ggwe, nti enjogera yo eri abantu esooka kuva ku ggwe, engeri gy'oyogera naawe. Mwana wattu tuzze wano nga tusoma nga tusimanya batunayongera okukyetegereza, tulina okuba nga tulina enkolagana, ng'olina enkolagana naawe ggwe ng'omuntu, you and yourself. Olina okuba ng'owuliziganya bulungi nnyo n'obwongo bwo n'omutima gwo n'omubiri gwo n'olususu lwo na buli kimu, okuba ng'obyetegereza n'omanya nti biri mu mbeera nnungi oba birina okutaataagana.
osobola okuba ate ng'osinziira osobola okugenda owuliziganya n'abantu bano. So tukusaba your brand, your personal brand eyina okuba nga etwala obubaka ng'ekuwaayo mu kifaananyi ky'oyagala olabibwemu. Olwaliro bw'ogamba nti Zaitun Kakyaama, oyogera otya? Oyogera otya ne banno? Ensonga y'ogituusa otya ne banno? Owoggana buwogganyi, ovuma buvumi, olagira bulagizi, weegayirira, oyogera mpola, olwo abantu nga boogera kimbejja. Your communication skills. Owandiika buwandiisi, okuba simu, SMS, WhatsApp, those are communication medium oba communication skills or communication tools, ebintu ebijja okuyambako olabe nga ebintu by'olowooza, ebintu by'okkiririzaamu, ebintu ebikukolera amakulu gwe ng'omuntu, ng'osobola oba oli awo kubinnyonnyola abo abakuliraanye, osobola okubeera awo ng'obisomesa abo abakuliraanye, osobola okubeera awo ng'obyagaliza. Kubanga tuwangala mu nsi eno nga kyandibadde kirungi oba oli awo kubanga twagalizaganya. Nga bw'oba ofunye akantu akalungi, kaagalize ku banno, kasomese ku banno, kagambeko ku banno, kagabanemuuko ne banno, kubanga ono alya n'oli alya y'emmere ewooma. Munnange nno twagala nnyo okubanga ebintu bino bitambula bulungi, nga bitutambuza ffenna oba oli awo nga tutambulira wamu. So tukukubiriza, faayo nnyo okulaba nga weegendereza obubaka bw'oyagala buve ku ggwe, obubaka bw'oyagala buve mu kampuni yo, obubaka bw'oyagala buve mu makaago, ng'obuteekateeka bulungi, obubaka obwo ng'obufaako, obubaka obwo nga obusiba bulungi n'obusiba bulungi n'obusabika bulungi ne bubeera nga butuuka. Ate era kakasa nnyo nti obubaka bw'oweerezza, ebigambo by'okozesezza, response oba okuddamu kwo kw'oweerezza, kakasa nti kweko kwennyini. Faayo okulaba ng'otegeerwa, ng'otegeerekeka era nga oba oli awo omanyika. So your brand as a person, your brand as a company, your brand as a family, your brand as a community, your brand as an organization erina okuba nga ekiyitibwa entambuza y'obubaka efiibwako nnyo. Mulonna mu kutambuza obubaka twagamba nti obubaka oba communication erina ebitundu bisatu. Communication erina ebitundu bisatu. Tuyina kye tuyita okuweereza obubaka, that is sending the message, kuweereza obubaka. Bw'oba olwaleero ng'olina ekintu ky'oyagala, osobola okuweereza obubaka eri omuntu oyo gw'oyagala okuggyako ekintu, mukwano, kirabo, kitabo, ngatto, nsawo, osobola okuweereza message eyo n'etuuka bulungi, n'otegeerekeka nti ono yeetaaga kino, era n'obeera ng'otegeereka nga tewaliiwo nnyo kiyinza kuba nga kinonoozebwa mu bwetaavu bwo. Abaana ab'obuwala, singa oba olina omulimu gw'onoonya, ng'olina omulimu gw'onoonya nga bakugambye nti obudde nga bwe buti, jangu mu ofiisi, jangu mu ofiisi twogere. Ng'alina okuwa omulimu musajja, saawa zino zigenda kwera 12, olunaku luno lwakuna, lunaku lwa meefuga oba olunaku lwa NRM, simanyi lwaki balukuza, naye lunaku wano mu Uganda it's a public holiday. So oli akuyise mu ofiisi ye, budde bwe buti, ekizimbe kyonna kikalu tekirimu muntu. Olina amagezi, olina obukulu obutegeera nti oba oli awo singa ogenda ku kizimbe kino ne basikali bayinza okuba nga tebaliiwo, ng'oli ku kalina ya myaliriro 10, ng'oliko bw'omu, ng'omuntu ono akuyita, obudde buno bunaatera okuziba. Olina amagezi agategeera nti oba oli awo waliwo obubenje oba akabenje akakwolekedde. Singa oyagala okugaana oba oyagala okukyusa ebirowoozo by'ono omuntu, oyinza kukikola otya? Message ye y'okugaana etuuka etya nga teyonoonye, nga teyonoonye ng'era tekutidde mikisa, oba oli awo n'ogaana ate n'ofuuka wa Enkizo. So your negative response or positive response should be communicative. It should send the correct message. Twewala okubeera nga tetutegeerekeka.
twewala okubeera nga tuli vague. Omuntu akutegeere nga bw'oli mu bunafu bwo, akutegeere nga bw'oli era ng'amanyi nti oyo bw'omugamba bw'oti kimuggyako, bw'omugamba bw'oti atasanyuka nnyo, bw'omugamba bw'oti oyo ajja kukola bw'ata, oyo tagenda kwogera. So tukugamba tifaayo okulaba nga message yo etuuka bulungi. Communication eyina ekitundu ekya wakati oba akatambula kye tuyita message oba obubaka. Obubaka ebigambo bye bikolwa byo kyotegeeza. What do you mean when you keep quiet? What do you mean when you close your eyes? What do you mean when you write a letter? What do you mean when you use certain words? Kuba tuyina ebigambo mu buli mbeera nga birina kye bitegeeza. Mu mukwano abantu abamu bagamba omukazi bw'agamba nno aba ategeeza yes oba bwe kibeera. Kyannema okutegeera era sikikakasa. Naye tulina bwe tubeera nga bw'ogamba yes etegeeza yes, ate togamba yes nga totegeeza no. Tukugamba nti message yo yeyo yennyini ogiwandiise bulungi, obudde bwebwo bwennyini oba okugiweeramu ekifo kyekyo. Bw'oba oyagala kuyomba mu budde bwebwo gw'oyomba naye yeetaaga okuyomba naye. Mukama wo bamuyombesa, nnyoko bamuyombesa, omwami bamuddamu ne bamuwoganira, bavuma omusajja. Message yo, ebigambo bye bikolwa byo obipaakinga otya? Communication, tuli ku communicating wakati waffe, muwala wakati w'omuwala n'omuwala, wakati w'omulenzi n'omusajja, abantu bonna, omusajja n'omukyala, omukozesa n'abakozesa, abaana n'abantu abakulu, enkolagana yaffe. Bw'oka message kano bwe kabanga for example olina gw'oyozaayoza, okateekateeka otya? Okamuwa ddi? Oyinza okuba nga olina bye weetaaga. Omukyala oli waka oyagala bakomewo nga bakuleeteddeyo omugaati n'amata ne kilo ya sukaali. Message eno ogiweereza otya? Ogiweereza ddi? Ogiweereza ani? Weetaaga kuba simu, owandiika SMS, owandiika WhatsApp. Okuba message nkulu nnyo. Era twasanze ng'abantu abamanyi okupackaginga message, especially abantu abali mu advertising, nabo beekozeemu emirimu ddala. Kampani ezimanyi okuteekateeka obubaka bwazo era bafunye ebiruubirirwa byabwe, bafunye maketi zaabwe zigaziye. So mukyala gwe oba mwami gwe nga tuli ku muntu okugeza anoonya, oyogera otuddamu otya abantu? Omuntu bw'aba akuweereza akagambo kalina kyakugamba nti wange oba nandyagadde ofuuke mukyala wange, bw'oba tomusiimye omugamba otya? Bw'oba omusiimye oddamu otya? Yabaffe omukyala agambirawo yes, manyi waliwo ebintu byetwogera bagamba nti ebyo byadda, but omukyala bwe bandibadde balina bwe bakusanze agamba wange nsanyusa okukulaba, ng'ondabikidde bulungi, njagala kukuwasa. Awo wennyini w'ogambira nti nange bulijjo nninze nga bulijjo oliriddawa. Twetaaga okumanya message yo, empaakinga yaayo, kubanga buli lwetapaakingibwa bulungi, buli lwetateekebwateekebwa bulungi, buli lwetasabikibwa bulungi eyinza okutuusa obubaka obutali butuufu. So tulina ekisembayo kyokusatu ku communication kye tuyita receiving oba reception oba okufuna obubaka. Ofuna otya obubaka? Bwe bakuvuma okola otya? Bwe bakusiima okola otya? Bwe bakuwaanako okola otya? Bwe bakuweereza obubaka bw'omukwano okola otya? Bwe bakuwa raise oba promotion okola otya? Bwe bakuvuma okola otya? Twagala okufaayo engeri gye tufunamu obubaka. Okyamuka bukyamusi, oyanguwa nnyo, olowooza nnyo, bifaako nnyo, pima nnyo. Oba oyagala kutegeera nnyo byonna biggweeyo, osookoddemu, kubanga ate olwo bw'omala okufuna obubaka ate oba oliawo naye weetaaga okuzzaayo. So twagala okumanya, ofaayo okutegeera kye bakugamba, omanye okusoma wakati wa layini, okusoma ebiri mu bbaasa, omanye okusoma ebikolwa. Obubaka obufuna otya? Oli mwegendereza oba tofaayo? Oli wakunnyonnyola nnyo? Oli wakuddiŋŋana? Bino nno byatuyambanga nnyo ne mu classroom. Mu classroom wabeeranga otya? Walinga oyo nga teacher bw'ayingira wakisomesa bw'okikwata okwatirawo. Oli abo abalinga beetaaga okuddako mu prep okaddemu okeetegereze, oba oli mu abo abeetaaga okuvuunulira, okuddamu okulaga mu bifaananyi ebirala. Twetaaganga discussion groups bwe twasomeranga. Oli abo beetaaga okukirivisinga omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu.
oba oli mwabo ng'ekitogenda kitegeera. Reception of messages, reception of information, reception of knowledge. Bino namuna ebigenda tuyamba ne mu kutambuza eddiini yaffe eno gye mulaba. Bigenda kutuyamba okutambuza obufumbo, bigenda kutuyamba okutambuza emirimu. Your speed at reception, your speed at synthesis, conception, reception, conception, dissemination. Kale twagala okugamba munnaffe nti your communication or your communication skills or your communication intentions or your regular engeri gy'obuweerezamu obubaka okubuddiŋŋana n'ebirala oba oliawo bye tutwogedde kikulu nnyo era nkizo nnene. Abantu aboogera obulungi, abantu aboogera nga ebigambo babitegeka bulungi, abantu aboogera nga boogera ebigambo nga byebyo mu budde bwabyo eri abantu abatuufu mubatunuulire. You look at all the people abakulembeze b'amawanga balina kye tuyita communication skill. Kizibu nnyo okukulembera ensi okumala omwaka nga tosobola kutuusa bubaka. Kizibu nnyo okufuna obukulembeze nga tomanyi kwogera eri bantu, tomanyi kwawula ono njogera naye ki, ono mugamba nti amugambira wamugambira mu maaso gaani. Kulembeze bawutugamba ekyo. So communication kikulu nnyo era twagala okugenda nga tukikonako, tuza tukomyawo kukikonako. Brand era eyina ensonga egitambuza gye tuyita uniqueness. Uniqueness yenjawulo. Uniqueness bwe bumu bwo okubanga munnange Allah subhanahu wa ta'ala mu bumu bwe ate buli omu yamutonda ng'ali omu mu kintu ekyo kyalimu. Naye olina amaanyi, olina amagezi, olina obukugu obumanya nti oli wanjawulo. You are unique, you are alone, you are oli wekka. Mwana watu tola nti tuli bangi mu nsi muno, simanyi tuli trillions mmeka, naye Zaitun Kakyaama ali omu. Zaitun Kakyaama ali omu. Naawe ndaba osobola okuwandiika erinnya lyo n'ogamba nti Hassan is unique. Teriyo Hassan mulala, teriyo Farida mulala, teriyo Madina mulala ng'ali nga ggwe. Kale ne bw'onoosanga nga muwanvu, nga munene, ng'ali size nga ye ne kilo mulina ze zimu, kizibu okuba ng'alina erinnya lyerimu ng'eriryo. Kale ne bw'onoomusanga ng'erinnya aliyina ye Kakyaama Zaitun, kizibu okuba nga atunula nga ggwe, amaaso agazibiriza nga ggwe, ebigambo bifulumya nga ggwe, aseka nga ggwe, afumba nga ggwe, kizibu. So ekyokubeera mu nsi muno nga watondebwamu nga gwe prototype egi, ate oba n'abalongo prototype era za njawulo. Tukijjeemu, tukikozesa tutya? How are you going to use your uniqueness okubanga otambuza obulamu obwo n'obusembula n'obujja wano n'obuzza wano? How are you going to invest or harvest? Okuteekamu okulaba nga ogenda okula, wepolishinga, weteekako eddala, weeyongerako enkizo, ate n'okujjamu okufunamu mu bulungi bwo buno, kubanga oli mulungi nga bw'oli. Abamu temwagala biwulira, Hajjat naye atulimba, ayagala munnange bwe kiri. Kalangi kaako nga bwe kaliyo kokka mu nsi muno. Engalo zo nga bwe ziriyo zokka mu nsi muno. Thumbprint. Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereze nnyo kubanga ensonga ze za njawulo. Tolina gw'ofaananya thumbprint oba fingerprint. Tolina gw'ofaananya munyeenyeeno. Ogiraba eno? Kyobola abantu babikozesa nnyo mu kifo kya password. Bw'ogenda mu bifo ebimu okukugulira oluggi otunula mu butunuzi eriiso limu olulifuna ng'oyingira. Tulina abantu ng'amasimu gammwe gagguzaawo thumb. Oli ne bwabangako ne baba mugezi ati okuggyako abayaaya ababbi ennyo abamanyi okuyingira mu akawunti ezitali zaabwe nga ayinza okufuna thumbprint n'afuna engeri era agijja ku yiyo
nafuna engeri gyagitambuzaamu n'agikozesa. So nnyabo oba ssebo atulaba, obwongo bwo bw'olina nga gw'obulina wekka, amaaso gaago g'olina nga gw'ogalina wekka, omutwe gw'olina nga gugwo wekka, obulungi bw'olina nga bubwo wekka, entambulayo, endyayo, endowoozayo, enfumiitirizaayo, enneebakaayo, byonna obirina gwe wekka. You are alone in your discipline. That is the personal discipline. Not discipline nga nti mu busomesa, naye you are alone. Igwe nga bw'oli oliyo ogu. So biki by'ogenda okutukolera mu nsi muno nga biriko gwe? Ekyo gundi si ati oyo ayogera si gundi. Sooka oleke eyo enfumba eyo yemmere eyo gundi yagifumba. Olwaliro tuyina, tujja kwogera brand z'abantu, naye tuyina restaurants ng'emmere yaabwe toyina walala w'ogisanga. That is a brand. So twagala okukuwa amaanyi, twagala okwongera okuwa essuubi nti faayo okufa ku bumu bwo, faayo okufa ku nkizo yeeyo, kubanga gw'ofaanana wekka bw'otyo. Ntero kiyambisa ekyo nokiyambisa nga tuyogera n'abakyala baba balina omutawaana gw'okuba nga bafumba 2, 3, 4. Munnange tegeera era okkirize nti oli ogwo mu nsi ya Mungu muno olimu bw'omu, nti omwami wo bw'ava wano e Kansanga n'agenda e Mawanga, munnange gwe aba akulese wano eri asangayo birala. Omwami wo taddanga ewaka n'omugamba nti tokkuse, eri gy'ovudde tebakuwadde emmere, eri teriyo bantu. Munnange ebibyo ate era byeyagaliremu nnyo, era kkiriza abantu bakugwe nnyalwe, kkiriza abantu bakunyumirwe nga bw'oli, kkiriza abantu babeere nga bakuyiga nga bw'oli. Of course kyetaagamu okubeera nga tutereeza oba oli awo singa waliwo abanafuye mu ngeri oba ey'empisa, mu ngeri ey'okuba nga okumanya kutono bakutoniye, naye tukusaba weekuume, preserve your uniqueness. Weekuume nga Allah wo bwe yakutonda, weekuume nga Mungu wo bwe yakutonda, wabula naazaako okunaaba kukulu, okwekuuta kukulu n'otukula. Brandi bagikuuta, brandi bagiteekamu ebirungo, naye nga totta nnono, totta butonde. Sigala ng'oli ku original yo, wabula genda nga oskiringa, opolishinga, oteekako kalangi, oteekako kasiyaaji, obeere nga oli muntu wa nkizo era oli muntu wa bbeeyi. Twagala okugenda mu maaso nga tweyongerayo nga tukugamba nti bw'oba ozimba brandi eno, faayo, fiirayo ddala obeere nga oli leader. Naddala kuggwe nga ggwe omuntu, kuba olwaliro twogera ku personal brand. You as a person, lead yourself. Be your own leader. Weefuge gundi. Beera ng'ofaayo okuba nga weezza mu nteeko. Singa oba onyiiza okola otya, singa oba osanyuse nnyo okola otya, bw'ozuula nti waliwo ekikubulamu okola otya, bw'omanya nti nno kino okitegeera bulungi okola otya. Singa obeera mu bantu nga okakasa bulungi nti ekyogerwa gw'osinga okitegeera okola otya. Leadership, faayo okulaba nga olabibwa ng'ekyokulabirako. Faayo okulaba nga mu kintu kino gw'okulembera, mu kintu kino gw'osookayo abalala ne bajja. Munnange nno ojja kulaba ebyengera nga bikugoberera. Bwekuba kusaala yanguwa, bwekuba kusiiba yanguwa, bwekuba kusoma yanguwa. Be the lead. Lead yourself. Push yourself. Weesukume. Weebuddeebudde. Togayaala. Teweekubaako njawulo. Togamba nti nze natuuka wenkoma. Tokoma. A leader. Leadership tekoma. Kubanga buli lw'olinnye eddaala olekawo space n'erinnyamu omuntu omulala, kitegeeza nti awo w'oli kati ate weetaaga okwongerayo. Ate ono naye najja, n'ovaawo oyo najja, n'ovaawo oyo najja. Olaba tugenda nga tuleeta abantu nga bambala, abantu nga bagunjufu, abantu nga
abantu nga bateeketeeke bulungi. So tukugamba sooka gwe weekolemu omulimu nno munaye guno si gwa kusoma busomi bitabo, omulimu si gwa kukugamba faayo okubanga buli kaseera weekubako akabulaashi, buli kaseera weeteekako kapolishi, buli kaseera otereza mu ddiini yo, mu bulamu bwo, mu ndyayo, mu nfunayo, mu mbeerawo eyo ng'omuntu. Faayo okulaba nga buli kaseera olina kwokyusa, olina kwotereza, olina kwoyongerako, olina okutereeza okwo kye kigambo ekikulu. All the time beera nga weepushinga, weesindika, weyongera. Bw'oba olina akakadde ka ssente olwaleero kasobola okuba nga kasobola tukolera ebintu bingi naye olowooza kamala. Olwaleero kasobola okuba nga kakumala naye olowooza enkya kamala. Olwaleero akakadde ka ssente kayinza okuba nga kasobola okukolera ebintu ebyenjawulo naye emyaka 5, emyaka 10 era tuliba tukyali ku kakadde. So tukugamba lead yourself. Lead yourself towards improvement. Lead yourself towards learning. Lead yourself towards doing things again and again and again. Ekiganya kiddemu, ekitateredde kisome, ekyosomye kiteeke mu nkola, kyotadde mu nkola kisomesa abalala. Faayo okulaba nga ate abateeka mu nkola bakola bulungi. Yamba ku banno, gattako ku banno, teeka essuubi mu mitima gya banno. Be a leader. Kole ekyo munnange ky'oyagala bakukole. Ate oba oli awo oyinza n'okukola by'oyinza okuba nga n'obikolera abo oba oli abo batayinza kukukolera. Faayo okuba nga weewaayo, faayo okuba nga osaddaaka, faayo okuba nga oli muntu asookayo abalala ne bagoberera. Bw'oba osazeewo okuba nga oli mukulembeze, kulembera omwoyo gwo, kulembera omubiri gwo, kulembera obwongo bwo, kulembera ebiyungo byo byonna okuba nga tutambula, nga tuvaawo, nga tugenda mu maaso, nga tuvaawo, nga tukulaakulana, nga tuvaawo oba oli awo nga tusemberera essanyu ate era nga tusemberera ejjana. Brand, personal brand. Personal brand etuyita okuba nga tuba abayiiya. Be innovative. Be innovative gwe ng'omuntu. Engoye ze wayambala omwaka oguwedde oba oliawo zeetaaga okuba nga zikyusibwako. Emmere gy'obadde olya oba oliawo yeetaaga okuba nga ekyusibwamu. Entambula yo, ebintu ebikukwatako nga ggwe omuntu beera ng'oyiiya buli kaseera ng'onoonya kiki ky'oyinza okugattako. Kubanga abakuyiyiza oba oliawo bayinza okuba baakoma oli bebi, abakuyiyiza oba oliawo baakoma oli ku ssomero nga baakuterawo timetable gy'okolerako. Munnange byokola mu bulamu bwo buli lunaku olina okuba nga obiyiiya, olina okuba nga obitetenkanya, olina okuba nga obikyusa, olina okuba nga obitereeza. Be innovative. Be very innovative. Ensonga yange esembayo olunaku lwaleero y'ey'okuba n'obwagazi, y'ey'okuba nga olina okwagala ng'ate okweteekako gwe ng'omuntu. Love yourself. Have passion for yourself. Fight for your values. Vaayo nnyo okuba nga weeyagala. Kigambo okweyagala abamu bagenda ne batakitegeera bulungi. But self-preservation. Okubanga weekuuma nga tokkiriza bintu bikumalamu maanyi kutebenkera mu kifuba kyo, nga tokkiriza bintu bikunakuwaza kutuula mu mutwe gwo ne bituula mu kifuba kyo nga birwamu ne bibeeramu. Gwe n'obeera ng'oli munyiivu okumala omwezi mulamba, omwaka mulamba, bw'ondi mu lusirika. Lusirika ofunamu ki? Oli mu lusirika wanyiigira omuntu emyaka 5. Abada, nedda, tekikola. Have passion for yourself. Passion for yourself. Faayo okubanga by'oyagala obitegeera bulungi gwe nnyini byo. Era faayo okulaba ng'olina pulaani ey'okuba ng'otambuza ebintu ebyo bikunyumira, ebintu ebyo bikusanyusa, ebintu ebyo by'olaba by'ogenda okugyamu enjawulo, by'ogenda okugyamu enkizo. So tukukubiriza, love yourself before you seek love from other people. Weeyagale nga tonnaba kunoonya bakwagala. Bwetereeze nga tonnaba kufuna bakutereeza. Wejjukize nga bati bannaba kukujjukiza. Fiirayo ddala okubanga ebintu ng'obitereeza bulungi. Faayo osula otya? Ne bw'oba osula wansi ku ttaka nga tolina kitanda. Akafalisa ako k'olina kali katya, akasuuka k'olina kali katya, otugatto two
akagatto kakasawoko ebintu bye weegulira ofaayo ng'obironda engoye bw'oba ozambala ozimakinga bulungi kwagamba omuntu okubanga weddaabiriza ebbanga lyonna that I want to call that passion for yourself nga tonnaba kuteeka passion mu birala ebirowoozo byo bifaako obitrackinga ofaayo okuwandiika bw'obanga ofiiriddeyo ddala n'owandiika by'olowooza ebirooto byo olina we wabiwandiika ebirooto byo olina we wabiwanika do you have a clear picture of where you want to be 5 years from now, 10 years from now, 12 and 15 or 20, 30. Jajja kika kigogenda okubeera. Mama kika kigoyagala okubeera, tata kika kigoyagala okubeera. That is passion for yourself. Wetunuulira n'olaba by'olina, n'olaba by'otalina, n'olaba ebikyaganye, n'olaba ebisoboka, n'olaba ebitasoboka. Naye teweemalaamu maanyi because now that is self-sabotage. That is self-sabotage. Okubanga gwe kennyini gwe weetemako ensingo, gwe kennyini gwe weezibikira, gwe kennyini gwe weemalamu amaanyi. Nabadde ne discussion n'omuntu ng'agamba nti ye bw'aba tannaba kusobola kintu oba ebbeeyi yaakyo tasobola kitunza mulala. Nalabye ng'ate oba weekakkanyiza kuba potential yo teri ku kyosobola kati. Wabula potential yo eri mu ekyo ky'osobola okwongerako okusobola olwaleero enkya paka luli. So you need to see your ability raising ekula buli kaseera. So twagala oveeyo buli lunaku weebuuze kiki oyagala okulya. Nzaaye oyagala kulya kaki leero, oyagala kunywa kaki leero, wajja wandyagadde okugenda, ani gw'oyagala okulabako leero, ani gw'otayagala kulaba. Nakyo kikulu. Waliwo abantu nga tubalaba lwanakola ntya. Who is that person you want to hang around with? Ani oyo akusanyusa, akunyumira, akuwa essuubi, akwagala, ng'akwagala ebyaddala, ng'akwagala ebyalagirwa, akwagala ebitakoma, akwagala ebitaliiko nkizo. He loves you uniquely, she loves you uniquely, she loves you in a divine way. Abawala nga mmaliriza. N'abalenzi munoonya mukwano naye omuntu yenna nga tafaayo ku nkomerero yo, omuntu nga takulaba mu jjana naye omuntu oyo musazeemu. Omuntu ayagala okukwendako olwaleero oyo takwagala mu jjana. Omuntu ayagala okukwambula olwaleero oyo takwagala mu jjana, oyo takwagala. So omuntu alina okuba nga akwagala now, today, akwagala leero, today, akwagala kati now, akwagala wiiki ejja, akwagala omwezi okujja, akwagala ng'okuze, akwagala ng'ozadde, akwagala nga tolina, ajja kwagala mu bugagga, ajja kwagala ng'osomye, ajja kukwagala ng'ofudde. Bannange okugezesebwa kuli mu kufa. Ng'olwaleero tulina abantu baffe be twayagalanga ennyo nga balamu naye nga ne mu dduwaazo olunaku luggwako nga tomujjukidde. So twagala abantu abatwagala paka yawmul kiyama. Genda okuyimirira bwagambe nti Allah omuntu oyo, Allah omukyalo oyo muyinako obujulizi, yakolanga kino ne kino ne kino. Twagala abantu obaolyawo b'olyagala okusisinkana mu jjana. Batugamba nti wali agenda kuyingira jjana ya munne, anti munne bino ebintu bya personal growth, bintu byakwekolerera, byakwerwanako. So mu jjana omwo ojja kubanga munebula olyagalanga okulaba ku rahma. Tulina akafo kaffe ke tulisisinkanangamu abagenda mu jjana nga Allah rahma nga naye amuwa ekirowoozo nga mwe mutuuka mu kakodrango nga musisinkana nga munywa ka juice buli omu ng'addayo mu jjana ye. So twagala okuba nga tukugamba nti faayo, londa abantu ng'obalonda ng'olina ebigendererwa ate ebinene okusinga kye bafaanana, ng'obayinamu ebigendererwa okusinga kye basobola kati, ng'obasuubiramu ebintu binene okusinga bye basobola kati. Yagala abantu si kye olw'ekyo kye balina mu nsawo yaabwe, wabula baagale ng'okakasa nti ne bwe bali babafunye bajja kubanga banno. Yagala abantu nga obalaba nga muli mu jjana mwembi. So ebigambo bino by'olyawo binyuma okwongerayo naye obudde butera okukutitimawa.
twagala okubajjukiza nti Twahirah Islamic Center eyagala obuyambi bwammwe okuva ku kitono ekisemberayo ddala paka ku kinene ekisembayo. Bw'oba oyinamu akasente k'osobola okubanga oba ogusente oba ebisente by'osobola okuba ng'oteeka mu nsonga eno, ng'ebigambo bino oyagala bibeere nga byongera okutambula n'ebisingako wano ku ebyange si bye ebisinga oba oliawo, faayo okuba ekasimu kano oba oteekeko ensimbi ng'oziweereza ku 0704 95 46 8 0704 95 46 8 oba 80. Ku MTN tekayo toyinza kumanya Allah bwagenda kuzimbulukusa ku 0776 85 61 15. MTN egamba 0776 85 61 15. Enamba zino zikubeko obuuze ebibuuzo byonna by'oyagala. Twahirah Islamic Center kyennaakagitegeerako ekisookera ddala etambuza DAAWAH, etambuza emisomo gino nga bwe mugiraba abagobera mulaba abasomesa ab'enjawulo abaliko kuno. Twahirah Islamic Center etambula era etalaga Uganda eno okubanga enoonya emisomo egy'enjawulo, eddarasa, kutuba n'emisomo egy'enkizo. Gw'ogutegese wandyagadde bagukwate, oyagala omanye emisomo gye giri bagikusembereza ne bagikuleetera. Twahirah Islamic Center esomesa ekitabo kya Allah, basomesa Quran, bagikusomesa okuva ku yasaruna paka ku hifidh ofuuke hafidh. Twahirah Islamic Center era kyennaakagitegeerako kitongole ekituusa obuyambi oba obuyambi obw'enjawulo eri abantu abo abalina obwetaavu obw'enjawulo n'ebirala bingi. Bakubira essimu, mulina omuze mulaba essimu ku flyer ne mulaba essimu ku birango ne mutabikuba, ne mutakubira bitongole ebyo ne mutabikubira masimu, kwongera kubategeera na kulaba enkolagana yammwe nabo esobola kubeera etya. Osobola okuba nga oyina ebintu bingi nga biri mu nsawo yo oba nga biri mu ofiisi yo, nga Twahirah yandibadde esobola okubikozesa. Tunoonya yasaruna, tunoonya emmere, tunoonya ebitabo, tunoonya ebikozesebwa eby'enjawulo okuba nga tubituusa ku abo ababyetaaga. Mubirina mu mayumba gammwe, mubirina mu maduuka gammwe, mubireete abantu bano babituuse ku bantu abo ababyetaaga. Mwana wattu osobola okuba nga omulimu guno gwenga gwe tosobola gukola, naye ate nga abantu bano singa bagukola ate era empeera ozifuna wamu nabo. Tubeebaza. We thank you. Thank you for listening in. Thank you for watching us. Thank you for liking. Thank you for sharing. And thank you for commenting. Tubasaba mwongere okugabana ebintu bino bitambule eggwanga lino, bitambule ensi yonna. Era tusaba Allah ow'ekitiibwa obudde buno abutusiimire era abutwongere, abusiime abuteeke ku minzaani zaffe ez'oku Kakyaama bwe tulibeera nga tuyagga nga tunoonya empeera. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.